Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno abatuuze abawangalira mu kitundu kya Kiteezi mu disitulikiti e Wakiso baagwamu ekikangabwa kasasiro bwe yabumbulukuka n'agwira amayumba gaabwe era ng'abantu abasoba mu 35 be baakalugulamu obulamu. Abantu ab'enjawulo bazze nga bakyalako mu kifo kino okubasaasira awamu n'okubadduukirira. Bano nga bazze nga babadduukirira n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Songa ekibabadde ku mutima kyekyokubeera nti obanga gavumenti eneebakwasizaako okufuna ettaka we banaddamu okuwangaalira. Wabula nga kino amyuka Ssaabaminisita owookusatu Rukiya Isanga Nakadaama akyanukudde olwaleero bw'ategeezezza nti bamaze dda okufuna ensimbi nga kati ekisigalidde kwe kusalawo wawe bagenda okufuna ettaka. Obutasukka mwezi tujja kubanga abantu bano tumaze okubajjawo wano kubanga tulaba nti ekisinga obukulu kyakufuna ettaka wali we tugenda okubajja tukya negotiatinga n'abantu abo okulaba ettaka we liri abantu bano libasobola okubeera ku kyekikyatulwisizaamu naye nga ssente zowe ziri kasita tufuna ettaka we liri nga tugendayo nga tulisasula nga tutandika okubeera nga tubaliloketinga. Honorable Rukiya Nakadaama agambye nti bakaawonawo baakufuna obukadde bw'ensimbi 5 abeetaaga obujjanjabi baakuweebwa miliyoni 1 kyokka nga n'abaali bapangisa nabo baakukwatirwako ensimbi ensaamusaamu. Okusookerako beebo ababadde bali mu rent tujja kubajjawo bo babeere nga ate bo tusooka tubajjewo bagende. Ebintu ebirala byonna ebigenda okubeera nga bibatuusibwako mpola mpola bajja kubeera nga bafuna wano amawulire tujje nga tubibatuusaako nga tubibawa like the 5 million compensation like the 1 million for the sick people n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Hajjati Minsa Kabanda ono nga ye minisita w'ekibuga Kampala era nga y'omu ku beetabye mu kwaniriza Bisaka ow'obusobozi ategeezezza nti yaffiisi ya Ssaabaminisita yeegenda okukola ku ky'okuliyirira abantu bano ate ekitongole kya Red Cross kikole ku ky'okugaba ebintu. Asobodde otuwa ebintu ebingi ennyo olwaleero neebaze n'abantu bonna abatuwadde ebintu kampani ziweze nga 10 ezenga ziwawana ebintu. Njagala bawa assurance ti ebintu byonna ebizze wano biri safe era Red Cross babituwa nga KCCA tubikwasa Red Cross. Buli muntu yenna alese wano ekintu tubikwasa Red Cross. List wezire z'abantu n'abantu abagenda okubeera compensated tubalina nga tukozesa UBOC tukozesa LC1 tukozesa meya wa wano. Ku nsonga ya kasasiro minisita asabye abantu bonna basobola okubaako kye bakola ku nsonga ya kasasiro bajje bakwatagane n'ekitongole kya KCCA nga bwe bakyanoonya ekifo ekyenkalakkalira aw'okuteeka kasasiro. Saba tugenda ffe nga KCCA okugula ettaka lye tugenda okugula tulinoonya nga KCCA tufune we tuyiwa kasasiro awaffe nga waffe kubanga tufunye obuzibu lwe tugamba tugenda kuyiwa wano nga wajjula kubanga ffe tulina kasasiro mungi. KCCA efulumya tanize 25,000 buli lunaku ebyo biba bingi nnyo ebintu. Bw'atuuse okwogera ow'obusobozi Bishaka akubirizza abantu okudduukirira nga bannaabwe nga balina obuzibu mu ngeri y'emu n'asiima omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa olw'okukuuma eddembe mu ggwanga Uganda nga buli muntu alina eddembe okusinza mu nzikiriza ye. Kati ekindeese olwaleero nazze n'ebintu ebyokulaga obumu omuntu bw'aba mu bizibu kubanga mu Buganda wano babeera n'ekigambo kyabwe nti munno mukabi ye munno ddala mu Buganda. N'omulunyolo omuntu akugonza munno omulora bw'oba oli mu bizibu. Singa mu ggwanga waba tewali mirembe bino byonna tetusobola kubikola. Abantu bafuna ebizibu tuba tetusobola kugendayo ne tubeera nabo mu kusanyuka mu bizibu tuba tetusobola kubeera wamu. Naye Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka tusiimye nnyo tusiimidde ddala ku lwa gavumenti ku lwange nga minisita w'e Kampala n'emiriraano ku lw'abantu bonna abali wano. Nze amaze okwebaza ebirungi ebyo byonna njagala gamba abantu baffe taata waffe ow'obusobozi buno si gwe mulundi ogusoose okukola donation
abadde akola donations emirundi gyonna buli abantu baffe baba bafunye obuzibu ekitegeeza nti alina engeri gy'asomesezza abantu omutima ogw'okugaba. Ow'obusobozi azze yeetisse ettu eri abantu bano eribaddemu loole z'obuwunga nga zibalirirwamu kilo 1,400, ttani z'ebijanjaalo 2, loole y'amatooke 1, muwogo omubisi ttani 50, byongera okuyamba ku bantu bano abaabudamizibwa mu nkambi eno. Director Mugisha Didas Nguma omutandisi w'essomero ya Juniors Nursery and Primary School ng'essomero lino lisangibwa ku kyalo Jagala ku luguudo oludde Garamba mu division ye Gombe mu Nansana Municipality. Ono obutasasula abasomesa be ensonyi azifudde busungu nakakana ku bannamawulire abadde bayitiddwa abasomesa okwekubira enduulu era abadde akuliddemu eddimu lino ye mukulu w'essomero Gordon Asimwe ng'abasomesa bano babadde batuuse okwemulugunya kwabwe okubayamba basobole okusasulwa. Bannamawulire okukubwa kiddiridde olukuŋŋaana lwabadde n'abasomesa era ng'abadde bagenzi wa Director okusobola okwogera ku nsonga eno kyokka olubadde okuvaayo Director w'essomero lino atandise kukola fujjo. Ono atandise n'okukuba munnamawulire Robert Musanje agakonde kyokka waliwo Musanje kye yeewomye ne kikwata ekisenge. Oluvannyuma lwa kino Mugisha obusungu bumweyongedde n'alumba munnamawulire omulala Daniel Seranga naye n'amukuba agakonde okubadde n'ensambaggere nga bw'ayita abayizi okumwegattako basobole okumunoza. Olutalo luno ne mukyala wa Director nga yabadde akolanga bbaasa ow'essomero lino naye alubaddemu era atandise okuyombesa abasomesa ababadde bazze okubanjabba. Abasomesa bakakasizza nga bwe basobodde okukakkala by'egyabwe kyokka kibeewuunyisizza obutasiimibwa. Abadde omukulembeze w'essomero lino Gordon Masimo atunnyonnyodde n'omuwendo gw'ensimbi gw'abadde afuna nti gibadde $40 gyokka kyokka abanja emyezi 2 nga babula mu kifo ky'okumusasula ate kati bamusenza luti. I was called to head this school by the director by the beginning of second term. Then the term closed on 23rd August. That's when we completed the term. Teachers did their work, and as a head teacher, for me, I don't pay salaries. Salaries are paid by the director, plus the bursar. The bursar is a wife to the director, and the director is a paymaster. Kyokka ekisinza okwewuunyisa nti newabadde essomero lino erya primary kati lifuuliddwa university. Ye mwebaza Justus nga musomesa akakasizza nga bw'abanja Mugisha ensimbi ezisoba mu kakadde akamu kyokka olugezaako okumubanja nga amukambuwalira. I worked for 3 months. Now I'm demanding only 2 months. So other teachers reached me asking me as the head teacher to take them to the director to give a report why they are not paid while they taught and completed the term. N'abasomesa bakivumiridde era ne basaba abazadde okwekennenyanga amasomero gye batwala abaana baabwe. Bano basabye ab'ekitongole ky'ebyenjigiriza okuvaayo okulaba nga kibayamba basobole okusasula ensimbi zaabwe olw'ensonga y'okutyoboola omuntu yenna kimenya amateeka era okusinziira ku ssemateeka wa Uganda kino kivumirirwa kubanga si kyabwenkanya. Gye buvuddeko ekibiina kya FDC ky'ekiwayi ky'e Katonga kyalangirira enteekateeka namutaayika ey'okutondawo ekibiina ekipya era bano ne beesoma nga bwe bagenda okusaanyaawo erinnya lya FDC. Maama waffe FDC tugenda kuteekateeka enteekateeka ey'okumuziika mu myezi 6. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Olwaleero bano babukeerezza nkokola ne babissaamu engatto paka ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda ne batwalayo ebbaluwa esaba okutondawo ekibiina ekipya kye batuumye People's Front for Freedom PFF era nga balina ekigendererwa eky'okutumbula eddembe ly'obuntu wamu n'obwenkanya eri bannayuganda ng'ekibiina kyonna nti kibeera n'akabonero. Bano basazeewo okukozesa akabonero ak'essimu ng'akabonero ak'emirembe eri bannayuganda bonna nga langi z'ekibiina zigenda kubeera enjeru ssaako ne bbulu amanyiddwa nga Royal Blue nga balina n'eŋŋombe egamba nti Freedom for All
All for Freedom. Bano bawaddeyo ebiwandiiko byabwe eri akakiiko k'ebyokulonda era nako bwe kati katandikiddewo mbagirawo okubikolako okulaba nga batuukiriza ebisaanyizo byonna olwo nno kifuulibwa ekibiina ekitongole. Julius Muchunguzi ono nga ye ssekamwa w'akakiiko k'ebyokulonda alambuludde ku mbeera ebaddewo ku kitebe ky'akakiiko. Ate nga bwe mumanyi etteeka lino lye bayita Political Parties and Organizations Act liwa eddembe buli Munnayuganda alina ebisaanyizo okutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi okubeera mu kibiina ky'ayagala nga bagendera ku tteeka eririwo eryakolebwa lye bayita Political Parties and Organizations Act. So ekibaddewo leero group eyeze neeleeta ebbaluwa yaayo nga bwe kirambikibwa mu tteeka. Tubalagiridde bwe balina okugenda waliwo office awo bagiyita registry amabaluwa gonna gajja mu commission wegagenda ne tugafuna ne bagateekako stampu ne gagenda wegalina okugenda. Era ebbaluwa eyeze bagitte mu registry awo, ebbaluwa ejagenda mu kakiiko, akakiiko kajja kubaddamu okusinziira nga etteeka bwe ate ne babanyonyera ekiddako. Muchunguzi agambye nti ebbaluwa eno egenda kwekenneenyezebwa akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma bababuulire ekiddako. Tetubadde bbanga ebbaluwa bakagireeta kati akakiiko kajja giraba mu mateeka kalabe bye basaba oba byebyo oba bye bateeseeko bituufu oba si bituufu oba beetaaga okunnyonnyola bwe bana okukola ki okuwabula bwe banaamala akakiiko kajja kubaddamu kabategeeze ki ekiddako. Naye process muteeka egamba bwanga bamaze okubajjako akawuuwo ne bagamba kale mugende munoonye emikono okutalaga eggwanga nga munoonya emikono egyetaagisibwa mu tteeka. Process eyo yonna ebanga erina okuggweera mu myezi 6. Naye ekyo tetunakituukako kuba ebbaluwa bakagireeta kati n'akakiiko tekanagifuna official. Okay, etuuse wano mu registry bagenda gitwala mu kakiiko, akakiiko kajja kutuula kalabe biki bye bawandiise kabaddemu mu ngeri gye bawandiise. Bannakibiina kino ekijja ekiri mu nteekateeka nga bakulembeddwamu ssaabakunzi waabwe Ingrid Tulinawe babuukudde. Tewakyali kulanga kulala era tewabeerawo ebibuuzo ebirala. Tusimbudde embalasi tujja kutuuka ku buli muntu yenna mu ggwanga. Era abakyala mwena, abavubuka, Bannayuganda mwena ababadde baweddemu amaanyi tubakoowoola. Tulina platform empya gye tuleese ye People's Front for Freedom. Era we are the Freedom Party. Tujja kutuuka ku buli muntu. Nze nga national mobilizer by experience. Omuntu yenna mu district yenna gwe naaweereza kaade eri gyentayagala kwogerako kati nja kumutuukako nga amuleetera kaade empya. Mwetegeke ebintu byammwe mu bitereeze bye twabawa byonna tujja kubi withdrawinga nga tubaweereza ebintu ebipya. Mwebale nnyo mwebalire ddala tulinda Electoral Commission etuddemu. Bano bakukozesa akabonero ak'essimu era bawadde ensonga lwaki. People's Front for Freedom PFF atusaze okwesa essimu kubanga tusuubira buli Munnayuganda asobola otuukibwako nga ku ssimu. Omulembe gwe tulimu gwa tekinologiya kitegeeza n'abantu twagala okukolagana nabo, abantu twagala singa tuba tumaze otuwandiisa nga tuze mu buyinza abantu tujja kwa tutwogera nabo ku masimu gaffe. Ensonga yite tukozesa smartphone kwa tukimanyi za buwaze simu buli mwasobola okuba nazo, naye tumanyi ne simu entono eno gye tuyita katooki mu Luganda abantu abasinga bye tukozesa buli omwaso okugifuna. Si tetuwadde budde bwegenda kutuddiramu naye nga tubasuubira mu kiseera ekitono ennyo bajja kutuddamu era naffe tetujja kukowa kujjanga ku ofiisi zaabwe kubanga etteeka libalagira singa omuntu ateekayo okusaba kwe balina okuddamu either bakkiriza oba tebakkiriza. Batebakkiriza ne bawa ensonga zaabwe. So tusuubira bajja tuddamu era tujja kuba tubategeeza kibana batuzzeemu. Ekibiina kya FDC guno si gwe mulundi ogusoose nga kyeyubula
era nga guno mulundi gwa kubiri anti kyasooka kubeera kisinde ekyamanyibwa nga Reform Agenda wabula oluvannyuma ne kifuulibwa FDC kati gy'olabako wabula nga kati kirabise okweyubula omulundi omulala olw'ensonga nti baafuna obutakkaanya wakati mu kibiina ne beeyawuzaamu ekiwayi ky'Ennajjanankumbi ssaako n'eky'Ekatonga oluvannyuma kw'ebyo ebigambibwa nti waaliwo emigozoobano mu by'ensimbi omuli obulyake obukenuzi n'okulya enguzi anti ng'ensimbi ezikozesebwa mu kibiina tebamanya buvujjirizi wawe buva. Emmere y'ensigo ba grains mwe muli omuceere, omuwemba, kasooli, ebijanjaalo, soya n'ebirala nga bitundibwa nnyo wano mu ggwanga n'emiriraano. Mu mwaka gwa 2015 waateekebwawo etteeka eriraga nti buli muntu yenna atunda emmere y'ensigo alina okugoberera amateeka n'omutindo ogulagirwa olw'omutindo gwaffe okubeera omubi era oguserebedde ddala. Emmere etundibwa mu Uganda yatuuka n'okugobwa mu nsi ezitwetoolodde gamba nga Kenya, South Sudan, DR Congo n'endala nga kale ekitongole ekivunaanyizibwa okusengeka entunda n'engula y'ebintu bya gavumenti kivuddeyo ne kaweefube w'okuleeta etteeka lya namba 13 erya 2024 erirambika nti gavumenti egenda kubanga egula emmere okuva mu kampuni zokka ezo ezisengekeddwa UNBS ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebikolebwa. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi ku nsonga z'abamusigansimbi Evelyn Anite akinogaanyizza nti okutandika nga 23 mu Wakanya w'omwaka guno emmere yonna ey'ensigo enaatundibwa ng'eri gavumenti erina okubeera ng'ekakasiddwa UNBS ng'eno ye guideline namba 13 eya PPDA. That all government entities shall procure, and I need to underscore this, shall procure grains and grain products from strictly those companies or service providers who are certified by UNBS. James Kasigwa Senkulu w'ekitongole ekikola ku by'omutindo ki UNBS atutegeezezza ng'ebirime bino bireeta ensimbi nnyingi nnyo wano mu ggwanga nga bireeta obukadde bwa $1 obusukka eyo mu 3 buli mwaka kyokka nga mu bitabo bye mulimu kampuni 603 zokka ezituukiriza ebisaanyizo okufulumya ebiva mu birime bino. Kyokka eky'omutindo gw'ekibogwe UNBS etegeezezza ng'amakampuni mangi bwe gakozesa tekinologiya omukadde olw'ebyuma ebitalavu nga y'ensonga lwaki oba oli awo omutindo gw'ebyo ebibivaamu gukendeeredde ddala. You find that there are new technologies and some of these uncertified companies are used old technologies. I'll give like the maize mills. Some are still using the hammer mill. And at the end of the day, if all the processes are not ensured, you find that people on top of the portion we eat, we begin eating iron filings, which will have adverse effects on our health. Senkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutunda n'okugula ebintu bya gavumenti ki PPDA Benson Tumuhabwe asabye aba UNBS baweeyo kala olukalala lwaga amakampuni agatuukiriza omutindo gye balinga bo okusobola okumanyisa abantu nga bangi ku bo bakitawe babeera tebamanyi bulabe. I want also to appeal that the certified providers should also register with National Register, the register of providers at PPDA, so that it is easy to get the different sources. You can go to the source of UNBS, you can go to the source of... The main source is actually National Register of Providers. Because all procuring entities, when they are looking for these providers, that's where they pick, especially under restricted or selective bidding. Managing Director wa Uganda Warehouse Receipt Authority Deborah Kyarisimwe nga yakiikiridde Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi General Mbadi ategeezezza nti kino kyandisobokedde ddala singa wabeerawo entereka yaabyo ennungi kale nga balongoosa ebyagi okuyambako abalimi wamu n'abo abafulumya ebivudde mu grains bayite ba producers. The Ministry of Trade is supporting the players in the storage arena to put their storage infrastructure up to standard. We already have the standard in place thanks to NBS, and it has been domesticated as a national standard. We have taken it to the ESC level, so we have the East African storage standard for storage or for warehousing. So we need the right infrastructure, which is in the hands of the associations, of cooperatives, of Grain Council members,
And we have the standard that we are right now disseminating and making sure that they adopt. Mwanje Robert nga ye ssentebe wa Uganda Grain Council akakiiko akatwala ebyenyigira mu kulima n'okufulumya emmere ey'empeke oba grains asanyukidde enteekateeka eno. Ono agamba nti bataddemu ensimbi nnyingi ezisukka eyo mu bukadde bwa dola za Amerika 2 nga baagitandikawo mu mwaka gwa 2022 n'asaba abali mu ddimu lino lyonna kale obutakiikira nteekateeka eno nsingo. Ebbanga ffe abalimi era abasunsuzi b'emmere eno ey'empeke tubadde kino kye twagala. Abantu abamu bayinza okukitegeera obubi naye nga amakulu ga kino gategeeza nti emmere esunsulwa oba emmere egenda okulibwa ejja kubanga esunsuddwa ng'eri ku mutindo. Abatuuze ssaako n'abakulembeze ku kyalo Kigombo ekisangibwa mu muluka gw'e Kasambya mu ggombolola y'e Matu mu disitulikiti y'e Mityana balaza obutali bumativu olw'amutuuze munnaabwe Walusimbi Ismail gwe bagamba era balumiriza nti asusse okubaliisa akakanja ku ttaka lyabwe lye bawangaddeko emyaka n'ebisiibo. Bano bategeezezza nti omutuuze ono akozesa erinnya ly'ekibiina ki NRM kale okubakaabya akayirigombe bo kye bagamba nti ekyamazima kivumaganyisizza nnyo gavumenti eriko. Yalina bwe yagula nga basimbawo akatimba ne bakakyusa ne basiba buloka nga bayingidde n'ebbali obulya mu kuyingira ebbali n'owano wansi ensaawo mu nsonda nawo ne bayingirawo. Kati bukiiko bazze batututula mu nkuŋŋaana ne bagamba mukulu Moses sagala kumenya ssomero lya munnange lwankulaakulana. Kayitale Jane nga ye kansala w'eggombolola y'Ekikandwa ate nga y'omu ku ababali kakiiko k'ettaka ategeezezza nti nga bba abakulembeze balemeddwa okukwatagana ne Walusimbi ono olw'ensonga nti ono takkiriza biva mu misango gye babeera bamuwangudde. Ye abantu abalinga Isima abeerimbika mu gavumenti yaffe ne batawaanya abantu nga beefuula ab'NRM mbavumirira n'essokuvumirira yenna naddala Mityana North yaffe. Abatuuze bategeezezza nti baludde nga bagugulana ne mutuuze munnaabwe ono era ensonga ze bwe zityo ne zitwalibwa mu kkooti ey'e Busunju eya Grade 1. Omulamuzi wa Grade 1 ow'e Busunju atayagadde kumwatuukiriza mannya atuuseeko mu kifo awawakanirwa n'ayita enjuyi zombiriri kyokka Walusimbi n'agaana okulabikako. Abatuuze bavumiridde ekya Walusimbi ono okuyisa mu kkooti olugaayu. Nti omusajja yayingira wakiri wa munne kati bamuyita mu mateeka yeebuzaabuza naye nga amazima gamanyiddwa nti yayingira wa munne. Mulabidde mu nsonga zino kirabika Isma bye bamwogerako okuva e Busunju ejja ina mulamba nti yabbayo obubbi nawona ali olusozi obubbi obwenkunala kubanga bw'otunula engeri kkooti keetuuka wano nejja makage ng'emusamoninze obujulizi nga weebuli neyeebuzaabuza tugenda ku step eddako era n'omulamuzi avuddewo nga alina kyategedde naye ndowooza Isimooni engeri gy'ayambala engoye za yero n'avumaganya ekibiina kyaffe ky'NRM tugenda muteeka mu kakiiko akamunoonyerezaako. Mu kwogerako ne Walusimbi Ismail ku lukomo lw'essimu atutegeezezza nga bw'atasobola kwogera ku nsonga zino nga zikyali mu mbuga z'amateeka. Waliwo gye nagenzeeko eyo wa Mwami Ntale Moses gye mwabadde mulina okubeerayo omulamuzi najja n'otajja oba kyekyagaanye wangi babadde bampisa enkole kati ati kwekukubirako ndabe lwaki ate tewazze ensonga za kkooti zirekera kkooti zirekere kkooti kale ssebo. This summit will be a landmark event convening stakeholders from across the ICT sector to discuss, deliberate and advance economic competitiveness through strategic and sustainable digital transformation. These frameworks are critical to ensure that Uganda not only remains competitive in the digital age, but also plays a central role in regional and global digital economy. We call upon all ministries, departments and agencies to actively participate in this summit. We are inviting and gathering people from various sectors, for example, agriculture, healthcare, education, energy, and they are all eager to see what technology can do. So we have this one obsessive aim,
that if we created one neutral platform where all sector leaders gather, there will be a great change because they will be able to understand